emotoka His Excellency Robert Sentamu jabamuwadde kirabo eya bulletproof ne Museveni tagitulanga namu kati bagala kujibba bagifuuyira kala bagiwe Museveni oluko tuluguddamu ne mwalinya ya majemba bulira mazima buli Munnayuganda yenna waali tandika okwetegeka buli Munnayuganda yenna waali tandika okwetegeka tugenda mu vita buli Munnayuganda yenna waali tugenda mu vita tetugenda kuzikiza mwabetegesa okukima motoka ya president mbalabula kati nave tugenda kuba ne kyebayita security yekyama president agenda batambula ne security yekyama baba wane mumukiika kire break down mbabulira mazima baba wane ndi mumukiika ki break down mutwale motoka ye we mugenda okukakasa nti Uganda tuli bakowu mugeze mugikwateko mugeze mukwate ku motoka ya president mbabulira mazima mubya mwaba amasimu gaffe karangara mwaba amasimu gaffe temwakoma kwekyo ne mubba power bank yange mwaziba power bank basajja mmwe temwakoma kwekyo ne mubba engoye zaffe temukomye kwekyo mubya buli kimu buli mukwata bano basi bamusoka bakebera mu nsawo mubya waleti zaabwe mubya buli kimu lwaki obukopi bwammwe muba lwabasa lwaki mulabisa obukopi bwammwe kati Museveni yabagambye mufune motoka eyo tugitwale twefuule Mbusimanya tyayisemetera amatendo bagifuuye kala bagagifuira kala ya white bagiwa Museveni kubanga Museveni motoka eyo abadde tagiyina emotoka president waffe Robert Sentamu Kyagulanyi gyafunye nabagambye president wa America George Bush yeze motoka zeyatambulirangamu kikekyo George Bush yema motoka ezo zeyatambulirangamu Museveni yali tagifunanga era Museveni yewunyiza mwenda ku Museveni wadde bamuwe binebuke bya bulletproof ebibofu ene motoka ya His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ne wajiba mipira tosajikuwa mu masasi ne gayitamu emotoka esensinga danger nga wabulayo tugeze bai waliwo mbera gibaga okuteekawo esensinga abantu abali okumpi ndiye kino agenda kukola kino n'esensinga kati Museveni obukopi bwe ayagala kwata motoka ya president waffe kugitwala gifuwa kala ya red ya yellow ya white ayifula mbuno ya yese motoka empya kati Bannayuganda buli Munnayuganda yenna waali kyekisa kituusa buli omu yetegeke tetugenda kukkiriza jogoli abana basajja. We are not going to allow this familiarity. The regime is planning to steal the president's car, His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi, that was donated by the people in diaspora. They are planning on his way to bring a breakdown to stop him and take the car. The intention of this is Mr. Museveni, he's in need of that car. They want to take that car so that Museveni paints that car white. Because that car is very dangerous, it is very secure, it is, I don't know how I can describe it. It's very expensive. And it's not rare to get that car. It's not rare to get that car because Museveni once one day tried to get it, but the government of America and UK, they refused to give that car to him. That car is one of the car that George Bush was using. It's the same type. So now, at the moment, the regime wants to steal that car that was donated to His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Buli Munnayuganda yenna mbabuulira amazima we bakwate ku motoka ya president gagenda kwaka mbabuulira bino kasi bya kusaaga mugaza mugikwateko amajje g'okutaka mwenna oba kuva nga tulwanira ggwanga lyaffe kigenda kubeera omusajja yabba akalulu kaffe tukyayagala buwanguzi bwaffe tetugenda kuzikiza nkidamu tukyayagala buwanguzi bwaffe ate nga tugenda kubufuna mu myambiro ddala tugenda bufuna mu mambiro ddala tuva mu meeting kati magere mu State House tugenda bufuna ate nga twabagamba tugenda kuyita mu mateeka Supreme Court yatuswazizza kati twagivuddeko twaze mu kooti y'abantu yeyenkomeredde kyaliko Sudani kyaliko Burkina Faso kyaliko Malawi kyaliko Botswana nekano kigenda kubeerawo mbabuulira mazima tewakyali budde bwakoonona kati the struggle is still continuing mbabuulira mazima nkidamu olutalo lutandika butandisi Bulanda government and regime jagenda okukola kukwata ku motoka ya Kyagulanyi His Excellency we bagenda kukakasa nti balinye y'amagye we bagenda okukakasa nti balinye y'amagye mugeza mugikwateko naffe tubeetegekedde mbagambye abasajja beetegese okukwata motoka ya president beetegese okuwamba emotoka ya president kubanga kyebaagala bagikwate bagitwale bagiteke ku kanala white Museveni yabeere nga yagitambuliramu kubanga Museveni yali ajagaddeko ne bagimumma America ne bagimumma UK ne gimumma
kati bagazako kulaba nti bakwatira Kyagulanyi bateka kwa bisimaye biteka mutaise mateka nga mafutu twayise buli mitene jona ya Uganda Revenue kyova twafunye namba plate empya omusajja eyakola ku nsonga eyo yokubanga agwa namba plate nete ekitegeera nti motoka is accident Robert Center Kyagulanyi yali bulletproof ate yatega nti no yali ye omusajja naye bamugobya ku mulimu bana abasajja batitizi ate bana abasajja babbi nnyo sharinga video eno mbabulya bampita mu birujja musi atayina kyatya ewayo kulwanira eggwanga lye Uganda tetugenda kuzikiza tuva magere president wa Fabi tugambye ate byakyama tetugenda bibagamba ne mu kira kituufu tugamba tubagambako kimu ku kimu Museveni must go whether he likes it or not agenda mbabulira mazima. The struggle is just the beginning. Tutandika butandisi sharing a video inviting munno tewali kuzikiza mbabulya mazima luno lutalo lw'abana Uganda fenna mwabali balooza nti no biwedde tebinnaba tetunnaba kumaliriza lutalo mbabulya mazima fenna abayitamu temulooza nti no twatuuka. It is just the beginning. Buli muna Uganda njaga obakakasa tebinnaba kugwa twaze mu kooti y'abana Uganda kati gagenda kwaka ate nga tetuli violent kati bagezeko kubeera violent teri kuzikiza tewali kuzikiza. The struggle continues. Teri kuzikiza mbabulira mazima buli muna Uganda yenna wetegeke webakwatire ku motoka ya president bugenda kwaka fete batutiisa nkidamu fete batutiisa tubadde mu buli mbeera yonna kati mwe bambaga banda banjago bagamba mwalinye ya maje mubege ne tubagambye mugeze mukwate ku motoka ya president fe rubaga twetegese fabe rubaga twetegese bageze bagikwateko Kampala yonna Uganda yonna mwetegeke bategese okubba motoka ya president balize wana bange pakize abantu wonna baleta aba SFC baleta amaje batena black down bagiteke ku ebiyinja bagitwali mission yabwe eri Museveni motoka yagambye ajagala kubanga yaginonya dane mubula bagaji painting white abasajja bano babye gwanga emyaka n'emyaka nete bakuta basajja ba mubye gwanga nete mukuta obukopi bwachi sharing a video eno kati tutandise olutalo lw'emirembe olw'okujjako nakyemalira bategese okutwala motoka president mu week emu naye eyo bulanda gye bagenda okwejusa emyaka gyonna mbabulya mazima mugeza mugikwateko amaje g'okutaka mwenna mwetegeke tugenda kulanya motoka ya president tewaliwo bagenda kugitwala baba wana bageze bagikwateko motoka ya president mbabulya mazima mumanye motoka ebeyi ya motoka mumanye emitendera bagaga bameka balina sente nga tasazifuna ezo motoka kati mulinye y'amaje Museveni yayagala ye motoka nene bagimumma olw'okubanga dictator tenakyemalira kati badde banonya ground yonna kati bagala kugitwala motoka temugenda kugitwala mpozi nga bumite tujiiwo tugenda kulwana kufiira wo tetugakiza muka president gitwala sharing a video ate following a page yange liking a page yange tewali kuzikiza nkidamu tewali kuzikiza bana Uganda tebina bakugwa twajeyo omusango mu Supreme Court sirwa kubanga mbu twade tetuna bujulizi buli kimu twakina ne abasajja batekawo embeera ne bagana bujulizi bwaffe ate nga mu musango gwa 2016 ogwa mama Mbabazi buli kimu bakikiriza nga nobudde buyiseewo kati ogwaffe baganye kati twabijewo Supreme Court twagitadde wabbali Supreme Court tugenda kugiraga ntisibe ababossi nkidamu Supreme Court tugenda kugiraga sibe benkomeredde nti bana Uganda benkomeredde kwanga bana Uganda yabe babasasula bano sima yaba winyi dolo sima yabe bani mugenda kukakasa Uganda mbabulira mazima mugenda kakasa bana Uganda nti bana Uganda basirikana tomuloza nti basiru mugenda kakasa nti bana Uganda nti basirikana tebabanga ko basiru twagala buwanguzi bwaffe nkidamu twagala buwanguzi bwaffe ate mugeza mukwata ku motoka ya president nanti mwali mutunoonya mugikwateko mwe busajja mu obwesefu simba buulira mazima mwe wanisa mundu muli busajja bunafu bwoteka mundu muduka budusi mulinga nswera mulinganga asiri temusobola lwana musajja ku musajja mbabulya mujene mundu zamwe ne mumanye mujja kuvita mugenda kuba mulinye y'amaje mujje mugeze mukwata ku motoka president mugeze mukwata ku motoka ya president mbabulira mazima mugeze mugikwateko
buli Munnayuganda yenna waali njagala okubagamba luno olutalo lwaffe ffenna. Bruno olutalo lwaffe ffenna. Struggle is still continuing. The struggle is still continuing. Twetaaga baganda baffe bonna okubata kati ebintu byavuddewo. Twetaaga baganda baffe bonna abali makomera okubateebwe mangu ddala. Ekyokubiri, singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president. Ekyokusatu, twagala buwanguzi bwaffe. Singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president, oyo yawadde Museveni amagezi agenda kukekasa nti yamuwadde katwa. Mugikwateko. Mugikwateko mbabuulira mazima bannayuganda mwetegeke. Tetugenda kukkiriza abasajja bano tumanyiira. Baminisita bameka bavuga motoka za bulletproof ez'ebikwangala. Bo bagenda babafeera ebimotoka bya bulletproof ne babaseera ne babigula na kusenza miwa musolo. Kati bawulira obujja, Museveni awulira obujja kwanga ye motoka tagirina. Kataga kwesa guneno mukisa. Misuse of office mugeza mugikwateko. Mugeza mukwata ku motoka ya president mbabuulira mazima. Mugenda kakasaba na Uganda. Mwe mwali nyeya majemba buli ya mazima mulekera okutumanyira manyira mushali muchale omabeno obwanguzi bwaffe twa planning about kubajja kwata mu tumanye mwaga kwata motoka president that is the president of Uganda. You want to steal his car? Tuchimaiti muri babbi mubye gwanga buli kimu mukibye bono twali tugenze mbale ne batukwata ne batubba buli kimu obusajja bwavu ku mitima ne bakwata wati yange ne bagitwala ne bajja mu center amasimu ne bagatwala buli kimu ne bakitwala obwavu bwaki bakaba bamwe tebaba wa center zimala lwaki mukolera dictator mukodo amasimu ekalanga ago nabagatwala abasajja bakopi wano bangu atakubya abasiramu kibasookera ko mugende mwategeze video kibasookera kukwata mu nsawo zange ezo sene ne bazitwala mitwalo gyali asatu ezo ne zigenda waneka webatu kwatire mbale wati yona ne bagibba tubagamba tulwanira mmwe muri bavu abasajja babakosa baberere mu state house baberere mu kololo tebagana kujja mu public bakoyesa mu bapapeti kati mbabulira mazima giravu twazijjeko mugeze mugikwateko mugeze mukwate ku motoka ya president mbabulira mugeze mugikwateko buli Munnayuganda yenna waali. This is a battle. This is a battle, survival for the fittest. Tetugana kiza jogole abasajja baneno mwatu bakalulu mwamuloza mwabba tabinna bakugwa no tabinna bakugwa mugenda kutuwulira tuva nati magere kati mu meeting mugenda kutuwulira tabinna bakugwa tugenda kubajjako mbabuulira mazima muina mundu tulina amanyi g'abantu tulina amateeka buli Munnayuganda yenna waali wetegeke tugenda mu lutalo lw'emirembe lwakujjako Museveni kidamu buli Munnayuganda yenna waali wetegeke tugenda mu lutalo olw'emirembe twabagaba ffe tulina ni violence sagaba nkwata bubi tugenda kujjako Museveni ate nga tuyita mu mateeka kyaliko Sudani kyaliko Botswana kyaliko Burkina Faso kyaliko Nigeria kyaliko Gambia ne mu Uganda kigenda kubeerawo Museveni tagenda kulayira mbabuulira mazima kino kigenda kwetagisa buli Munnayuganda yenna okwanga yenyigira mu lutalo lw'emirembe lwe tugendamu. Time to declare, time to demand our victory. Tali kuzikiza.